abaami baludde nga bambuuza nti olabira ku kinti omukyalo ono tanjagala. Ekituufu tutandika abakyala nga tebatwagala naye ne bamala ne batwagala. Ekitegeeza abaami tusobola okuteekamu amaanyi gonna okukyusa omutima gw'omukyala n'aba nga akwagala. Naye bwe mumala okutuuka mu mukwano n'obaako by'okola ebitamusanyusa oba n'abaako omulala gw'alabye akusinga, biki by'olabirako nti ggwe takyakwagala era mu pulaani ze ez'omu maaso toliimu? Kuleetedde ensonga 10. Mbabuuzaako mwena mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe gwogwo mulundi gw'okusoose teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, kubanga ku luno ngenda kuzzaako ensonga ez'okukuuma omukwano gwa online nga mwenna muli wala naye nga mukozesa masimu okwogerezeganya. Muyinza gukuuma gutya okuwangaala era biki by'olabirako nti omuntu takyakwagala? Ezo video zetugenda obeera nga tuzzaako. Naye leero nkuleetedde ensonga 10 kw'olabira omukyala nti ono omukyala takyanjagala ne bwe nkola ntya kaweddemu. Leero kanjogere na mwami neera nsaba mwami ssebo jangu obeere wano. Jack Online Ministry. Ekisooka kwe kutandika okwewala okusisinkana. Bwe mba nga mbadde mukola programu y'ebbanga eddene naye ku nkomerero n'alyoka akuyiwa n'abaako ebintu byeyekwasa ebitakola makulu okugeza embwa yaffe yazadde, maama yaŋŋaana okutambula, maama aliko gy'alaga wakandi wonzekka, obuntu bwe butyo nga bulijjo bw'abadde tajja nga yeekwasa. Kitegeeza nti takyayagala kubeera awamu naawe, oba ali mu kusaasira ssente z'oli mu kumwononerako, ali mu kukwatibwa kisa era anoonya engeri gy'alekera okukwatagana naawe. Naye omuntu akwagala buli kiseera abeera musanyufu okubeera nti akusisinkana. Ne pulaani zo ez'ebbanga eddene atandika okuzeewala kasita omugamba nti ennyumba yaffe yawedde oba naguze ettaka, mu kifo ky'okugamba nti nga twesiimye okubeera kwaffe awamu kunaatera okutuukirira, wabula atandika kikuteekako wekka nga weesiimye weebale nnyo, ekituufu kinaakusanyusa, ekikusanyusizza akikuwa wekka mu kifo ky'okugamba kirungi eriffe oba weebale tukolerera oba weebale kukolerera abaana baffe, ekyo abeera takyakikuteekamu. Awo omanya nti agezaako kwewala, agezaako okulaga nti ebibyo naye bikendedde oba biweddewo. Ako kabonero akalaga nti mu by'omu maaso takyakulabamu. Ekyokubiri, bwe mubanga omukwano gwammwe mugutambuzizzaako akabanga, sigamba abo bakatandika obutandisi naye nga mu mikwano gye akwanjulayo nga muganda we ate baganda be akwanjulayo nga mukwano gwe, kitegeeza nti mu maaso eyo asuubira okwanjulayo omuntu omulala atali ggwe, kati baleme omubuuza nti ate oli yalagawa oba si ky'oyinza okuba nga omuswaza, kati si mwetegefu kwanjulayo nga boyfriend we okuggyako nga mukwano gwe aliwo akaseera akatini. Ekyokusatu, bw'abanga agezaako okwewala emboozi empanvu naawe okugeza oyinza okumubuuza ekibuuzo n'akuddamu ansa gye weetaaga okumanya naye n'atakuwa birala byonna bigifaako n'ebirala ebitakola makulu. Jjukira nti nno abantu bwe muba mwagalana munyumya ebintu bingi n'ebimu nga tebikola makulu, naye ono oyinza omubuuza nti walidde ki n'akusindikira ka emoji ka apple oba n'akuddamu yes, no, thank you, okay. Kati kitegeeza nti emboozi ye ayina engeri gy'ayagala ogisalako, takyanyumirwa kunyumya naawe. Naye abantu abaagalana kabibeere ng'ebiboozi tebikola makulu, obeera onyumirwa okwogera naye akaseera konna k'oba omufunye. Ekyokuna, bw'abanga takwenyumiririzaamu, omuwala bw'abanga akwagala newankubadde omukwano gwammwe ayagala agukuume ng'ogw'ekyama, wabeerayo mukwano gwe gw'alina obbuulirako n'amulaga nti oli wa mugaso eri obulamu bwe, oba omwebuuzaako nti Jack omulaba otya, si mulenzi mulungi, neeyisa ye eri etya, atandika okukubuulirizaako oba ogezaako okubuulira mikwano gye obulungi obukuliko. Ekyokutaano, bw'abanga tayagala kufunayo kaseera konna ng'ali naawe nga muli mwekka mu bifo eby'olukale nga biiki oba ku kkanisa, sigamba loogi oba nnyumba, naye ng'alina okuleeta mikwano gye ate ne gimubeera kumpi, tayagala mweyawuleko, ate bwe gituukayo eyo nga babeerawo akaseera katini, nga babeerawo kye beekwasa oba ye kyaleeta ekyokwekwasa nga balina okuvaawo ng'obudde bukyali. Kyomukaaga, weegendereze nnyo emboozi gy'anyumya naddala ekwatagana ku balenzi be yaliko nabo mu mukwano. Bw'abanga akusaba magezi engeri gy'ayinza okwetonda era ye yali omukyamu, ayinza atya okuddiŋŋana naye, obanga akubuuza ku mulenzi omulala Jack omulaba otya, tumaakinga ye omulenzi bw'atyo ye ali atyo, olina by'omumanyiiko, abanga akuweereza ebitaala ebimyufu nti ewuwo siriiyo. Ekyomusanvu, bw'abanga yeewala era nga tayagala mukoonako, ogezanga omukwata mu ngalo, okuba high five, otuula omulinaana,
bw'ogezaako n'omulinaana abaako omuntu gw'ateeka wakati wammwe bw'omulinaana n'omukoonako nga yeeyongerayo kitegeeza tayagala kubeera wamu naawe naye osobola okubeera omugumiikiriza ku muntu oyo mu maaso asobola okukwagala naye bwe kitwala ebbanga eddene oyinza omunyiiza singa ogezaako n'omwesibako. Ekyomunaana bw'aba nga takyassaayo mwoyo ku ebyo by'otwala ng'ensonga okusookera ddala y'endabika ye ng'akimanyi bulungi nti najja kusisinkana naye najja ng'ayambadde nga bw'ayagadde yadde okwekolako yadde gw'omanyi oba onoomwagala oba toomwagale. Ekirala oyinza obbeera nga wamugamba nti tolya kintu bwe kiti naye bw'omugamba nti enjala ennuma kyakufumbira era kyakutegekera. N'ekirala oyinza obbeera nga aliwo ebyama bye wamugamba oba ebintu eby'omuwendo bye wakola oba bye wagula n'omugamba nagula emmotoka oba nagula ettaka bwe riti naye bw'ogezaako bimujjukiza nga takyabijjukira kitegeeza takyakuuma bintu gwe byoyita eby'omuwendo mbongo bwe kubanga takyayina budde bwo oba biseera birowooza ku ebyo by'olowooza. Ensonga ey'omwenda tosobwa n'ensonga esembayo naye sooka osubscribinge naawe koona ne kadaako kyakabi wansi ne ku channel yaffe waliyo vidiyo engeri gy'oyinza okuzuulamu omusajja akufera wamu n'engeri gy'oyinza owangulamu omutima ogw'omusajja omukristaayo. Ensonga ey'omwenda omukyalo ono kasita abeera nga bwe musisinkana awa nnyo obudde essimu ye okusinga biki by'oyogera naye nga ka message konna akaba kazze agenda mangu nnyo ku ssimu akalabe kaki kye gamugamba oba notification ya Facebook oba eya WhatsApp ng'awa nnyo omutima gwe essimu n'okuddamu message z'abantu abalala kitegeeza nti emboozi gy'omunyumiza temunyumira era tali interested mu biki by'oyogera. Ensonga ey'ekumi kasita omusaba okwanjula oba omuwasa n'atandika okwekwasa ensonga ennafunafu nga maama yaŋŋamba kirabika sinnabatuuka kufumbirwa kale olaba neetaaga osooka okukola kale olaba kirabika ninayo omulenzi kale olaba kirabika nange siwulira mu ngeri y'emu nawe gy'owulira gye ndi wandifunyeyo omuntu akwagala okusinga nze kirabika nnyinza obutabeera maama mulungi eri abaana bo kwegana ne yeekwasa ensonga ezitakola makulu kiyinza obbeera ng'omukyalo ono si mwetegefu kubeera naawe mu bufumbo. Eri omwami yeetegekera okuwasa omukyala naye nga tokakasa bulungi oba akwagala mu ngeri y'emu naawe gy'omwagalamu kyandibadde kirungi n'otuula n'omukyalo oyo n'omubuulira ebikumenya n'omugamba munnayo nkola kino ne kino ne kino oli mwetegefu okukyusaamu nkuwase obitunuulire olabe oba anaakyusa bw'anaasigala ng'akola ebintu bye bimu oba n'akola ate ebisinga ku ebyo kitegeeza omukyalo oyo takwagala. Guma ojja kuwona okusinga okgenda n'omuntu nga si mwetegefu kubeera mukyalawo beera ng'okolagana n'abantu ab'enjawulo eyo gyojjo sisinkana omuntu akwagala ennyo okusinga n'oyo oba gw'oyagala naye ng'akwagala mu ngeri y'emu. Si kyangu ogenda mu bufumbo n'ofumbirwa oba n'owasa omuntu nga ye akwagala ate gwe nga tomwagala oba nga ye takwagala ng'ate gwe omwagala nnyo. Obufumbo obuyinza obutawangaala oba toyinza mukaka ye kwagala. Nandyagadde okuwulira endowooza yo wansi mu comment section gw'olaba otya era ozuula otya nti omukyalo ono tanjagala. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange mukama wampeere nnyo omukisa teweerabira okusubscribinga ku Facebook, YouTube yonna gye tuli wamu Instagram ne Twitter. Mukama wampeere omukisa tunaddamu mu vidiyo eddako. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministries for the latest videos.